abanoonya ku Bukedde TV1. Akalabo nga kano kasobola okukyusa obulamu bw'omwagalaawo ekiseera kyonna. Nolaba ebintu byonna nga bitambula bulungi, nolaba nga laavu yammwe ebatambulira bulungi ekiseera kyonna. Anti afazaali katono naye nga kansonga. Ebintu we bityo bitambula ebiseera ebimu. Kale nno gwe munnange togezaako kulaba nti okigoberera. Teekamu obulamu bwammwe buteeke, gezaako okulaba nti obuzza bujja kulaba nga bwekibi kyebatambulira bulungi. Ndi Philip Kaggwanga bannaffe aba Reham bateekamu ensimbi okulaba nti puroguramu eno ebatuusibwako. Reham beggulidde erinnya mu kukola ebyokunywa, mu kukola biscuits, mu kukola amazzi, ate nga bisangibwa buli wamu. Mubigezeeko ebintu byabwe bijja kubeera nga bibakolera bulungi. Abayimbi batera okuyimba, naye bye bayimba ekikulu mu byo ye message. Noono omuyimbi agamba nti gwe agenda okumwewangulira, gezaako nnyo okulaba nti owuliriza message eri mu luyimba luno, ojja kubeera nga ofunamu. Ate naawe agenda okumwewangulira tojja kuwuubaala ekiseera kyonna. Nga buli omu wajesunga bwebuwumibwa katonotono ngera abayimbi. Amanya gange bampita Ttendo niyo Nsuti. Nazaalibwa ku kyalo Namutamba mu disitulikiti ya Mityana. Kitange bamuyita Sinjira Nkabo Ali. Mama wange bamuyita Nakamate Anet. Ndi musajja ayagala ennyo ebimuli, njagala nnyo obutonde, njagala nnyo ebinyonyi ebibuuka mu bbanga. Ekirala nina talenti, ndi muyimbi. Emirimu gye nkola ndi kafulu era engineer wa solar system. Nkola inverters. Inverters zino mulimu gwa family. Kuba muzeeyi wange gwe gumuwadde ssente n'okuba nti azimba flat y'okugimaliriza, tuguza amataka. Nze mbadde nkyabeera kaakati ewaka ewa muzeeyi wange. Mbadde nkyabeera ne muzeeyi wange. Nayagala okupangisa naye nakikyawa okubeera obwomu. Ate era nga ne ba girlfriend nze samanyira bulamu bwa kwana. Kwegamba ne mu ssomero nali very humble nnyo. Kwegamba akaseera ne katuuka nendaba omukulu nga alina program gy'ateeka ku lutimbe. Ne ŋŋamba nze obuzibu bw'okwana mbulina. Leka ŋŋende omuntu kijja kumbeerera kyangu bw'anankoonera kasimu nti neetaaze. Njagala omukyala nga mweru ddala. Naloota ekirooto ky'okwagala omuzungu. Mukama bw'aba akimpadde nandyetaze omukyala nga muzungu asobola okutuukiriza talent n'ebitone Katonda bye yampa. Nsobola okuwandiika ebitabo era nga nja kuwandiika ebitabo bingi mu bulamu bwange. Nsuubira okubeera Katonda ng'ayagadde okubeerako omukulembeze w'eggwanga one day. Nina ebirooto eby'okutuukiriza. Nsuubira okuyimba ennyimba ezikwata ku nsi yonna. Nsuubira okutambula amawanga era nga nandyetaaze omukyala panaawo gwe nsabola okusapootingagana naye okukuza ebirooto byange. Ndi musajja alina omukwano. Neekakasa nti nja kumulaga omukwano kuba nstadinze ebiro ebyo bikuyigiriza okwagala. Nstadinze ebinyonyi. Bible kyeva egamba nti look at a gentle bird. Kwegamba ekozesa nnyo ejjiba. Ejjiba lirina engeri gye lyehandolingamu.
egamba ntunuulira bannayuganda bangi kino banansonyiwa tebamanyi kukola mukwano abasinga. Kwegamba weesanga nti balina ebirungo bye babulamu mu mukwano. Katonda yatonda omukyala, bayibuli ekino kyegamba nti bibya binafu. Okubeera nakyo weetaaga okuba nga olina amagezi agakikuuma. Waayitendo oli mubuulizi wa njiri? Nedda mukama wange. Anti ndaba layini gy'otutwalamu olinga abuulira enjiri. Nedda ssebo. Kakati obeera luddawo? Mbeera Mengo mukama wange. Mengo agamba ki? Mengo bulungi. Kati gwe omusajja ow'ensonyi atya abakyala ebyomukwano wabiyigira wa? Ebyomukwano nayinako girlfriend ono sabeerako naye kwegatta naye nabeera naye mu mukwano ogw'ekitalo. Omukwano nkitegeera nti okwegatta kirungi nnyo, of which buli omu afumbirwa ne gobawasa ye part gye basinga okwagala. Naye ate nze buli kimu nina engeri gye nkikwatamu. Nsuubiza omukazi agenda okunfumbirwa okumulaga eggulu nga liri ku nsi wano. Musuubiza okumulambuza kubanga mu nsi eno bagamba kituufu nti tuyita mu buyisi, naye nga oyiseemu kyetaaga buli kaseera okakozese nga kansonga. Buli kaseera okakozese, omuzungu kyayita let every day count. Let every time that you spend on earth count. Gamba obulamu si kirungi kubumalira mu kunyolwa, kubumalira mu birowoozo, kubanga ku nsi tuliko akaseera katono nnyo. Akaseera kano kaba ka muwendo nnyo ng'okayina n'omwagalwawo. Emisana musiiba mukola nga mukola. Ekiro ekyo mukimala nga musanyuka. Kubanze nsuubira nsobola okukola omukwano ne mukazi wange okumala ekiro kiramba nga tulya ku bibala, tulaba ku sinema ennungi, tuyinza okufuna eddakiika z'okwebaka. Bwana Ttendo, ku nsonyi z'ogambye z'oyina? Ensonyi ze nina kwegamba obulamu bwange mbumaze nga nina ebintu byenstadinga, mbumaze nga ndi bize nnyo. Kitegeeza n'omukyala onoobeera bize nga tolina budde bwe? Sigenda kubeera bize gy'ali. Nsobola okutta ebintu byonna, nsobola okwerabira ebintu byonna, kubanga kye kintu ekyamakulu ennyo kye nnina. Ate Katonda bw'atuwa omwana, eryo nalwo ggulu lya njawulo nnyo ery'obulamu bwange. Kwegamba Katonda yatonda obulamu bw'omuntu nga buli so precious. Kati ababadde bagezaako kutuukirira nga bakwegwanyiza obadde obakola otya? Abasinga mbadde mbakola igino, kubanga oba wookinga nga bali bwe bati ne bwe bati nga tebateredde. Obulamu bwange ntya nnyo omuntu okunkiitinga, ate era nange sandyagadde kukiitinga muntu. Kwegamba ndi omu ku abo abantu ab'edda abeetaaga okubeera n'omukyala ne babakululira kaliba bonna. Kwegamba omukwano ogw'edda ogwo gwe nandyetaaze mu muntu gwe noonya. Abantu abadde basinga oluusi abawala bankwanako ebiseera ebimu, naye ng'obalaba tebali straight forward mu mbeera zaabwe. Njagala omuntu nga ali straight forward. Anti mu butonde era omusajja gw'olina okutandika ensonga. Ekyo weekiri mu butonde, naye nze kunze oluusi kyannema nnyo. Noono omuwala gwe nali naye mu mukwano egamba ng'otya mugamba ekigambo nga nti mugamba ekigambo naye olw'okubanga yali fane gyendi, yajjanga ng'ali simple, kusanyuka mu bisoka gwali mukwano, just friendship. Nenjagala ate gugraduatinge to another level. Ekyakabye nnyo omwana yandisappointinga n'atasobola standing up by her words. Ekyambreaking omutima gwange. Nti naye wali weekwatakwata, yalaba nga toli serious. Nali serious. Naye
she disappointed me. Oba naawe wamukola bubi. Simukiitinganga. Anti oyinza okubanga naye wali omumalira biseera. Ekyo saakimulaba. Manyi muzannyira nnyo mu biseera bya bannammwe. Ekyo Mukama nsonyiwe bwe kiba kyantuukako bwe kityo. Ekyo Mukama akinsonyiwe naye nga. Kati ne gw'onooba ofunye oyinza omumalira ebiseera. No. Olina emyaka emeka? Nina emyaka 27. Yo oyagala wa myaka emeka? Nandyetaze omukyala nga ali myaka 25 kutuuka ku myaka 3. Muyimbireyo akayimba ak'omukwano. If waves were gone, the peace were hard. You're a beautiful woman I need for life. When waves are so tight, bringing a cry, I'll hold you tender. You're a beautiful lady. Love you, baby. Nakwagala chikwano. Buli chisera, baby. Jangweno honey. Omukwano mungi. Gweni na joli. Bani ngola jana. Mukama chikwero mukisacho. Bannange nga n'abaasi ye ateebye. Wange. Nja kumwagala n'obulamu bwange bwonna. Ndiziba amaaso gange ne muleka nkulembere. Ndyefuula nti simanyi njige okuva gy'ali. Ne bw'ali bayagadde mufukaamirire. Nakula ntya abantu ngamba w'ekitiibwa. Nzijukira nga kitanga ngamba nti abalenzi tebafukamira. Abankuza bankuza bangamba abasajja bafukamira. So kitange yakinjija mu bujja ngamba abalenzi tebalina fukamira. Obulamu bwange ndi muntu mwetowaze. Omuntu awuliriza. Nkyawa nnyo abasajja abakuba bakazi baabwe. Abakwetaaze bakufunye bati. Enamba yange y'essimu eri 075 kanjidemu ndowooza. Eri 075 30 31 47 3. Kakati singa oba ofunyemu obutakkaanya obanga ofunye ekikunyiiza eky'amaanyi oyinza kukola otya? Nziruka ne mukubira akasimu ne mwetondera ne ngamba kikwano mu butuufu nsonyiwa. Saagala bankobogo.